Obuzibu obuli nti abayimbi tweronda naye twetaaga abantu kati ani gwe balonze ku finance minister yasoma accountant obebe ebintu. Sometimes twetaaga kulonda abantu okusira ku bintu bye basoma si lwakuba nti betulaba. Association yandetazeemu abantu abali skilled mu ekyo ekintu. Katubabeemu chance tulabe naye nga subira nnyo kyamaanyi. Nze ndowooza association zeetagamu ku bantu nga ndowooza si bayimbi nnyo. Obuzibu obuli nti abayimbi tweronda tulinga biri eby'essomero. Bwe tuba tugenda twala industry mu maaso twetaaga abantu abali professional mu kye bakola. Tubeera abasinga ffenna abayimbi otulaba tuli ba drop out. Ebimu tulina okumanaginga amaka gaffe. Business eba business my brother. Yo. Ndi bulungi mukama wange. Bulungi. Jendiyo mu kiyungu. Banfumba. Yeah man. Nawe akayimba ne Lydia Jasmine. Bakayita singa. Era ku YouTube lwamu wekali. Ne video ligenda gikola next week inshallah. Federation waliwo abayimbi bakoze federation wabaddeyo. Saabaddeyo. Lwaki tewabaddeyo? Nabitegedde leeti. Kubitibe wategedde wali yakuwinde kasamu n'akulya byabaddeyo. Anson balino yankubidde jja akawungeezi. N'angamba meeting esembayo eriyo leero. Ate obudde babadde bundese nga nabye nnogendako. Kati bitibe bagambye byabadde mu meeting byewasibiddwa. Sinnawulirako bye bangambye byabadde mu meeting. Yes ssebo. Engolo ze n'avaamu omulama. Sisuubira. Lwaki n'osuubira nteri mulama? Babe nayo ebityo okuva ku Sindi Waiki Benda bani ebintu byonna nga kasita ze ndowooza association zeetagamu ku bantu nga ndowooza si bayimbi nnyo okulwaninga kino ekintu. Others ekibeeramu abayimbi abala bajja lowooza bali be balonze ate bino bikiso. Katubabeemu chance tulabe naye nga subira nnyo kyamaanyi. Kali gwe tolaba obuzibu obuli nti abayimbi tweronda naye twetaaga abantu kati ani gwe balonze ku finance minister yasoma accountant obebe ebintu. Sometimes twetaaga kulonda abantu okusira ku bintu bye basoma si lwakuba nti betulaba. Obuzibu obuli nti abayimbi tweronda tulinga biri eby'essomero okitegeera ebiseera ebisinga yimba omulimu gwo gwa kuyimba funa omuntu amanaging ebyo ebintu. Association yandetazeemu abantu abali skilled mu ekyo ekintu oba okitegeera si kulonda olw'okuba nti kati John Blaq Atabukidde Bebe bandimpadde bwa ndowooza bwa security minister. Ebyo tebikola muganda wange. Bwe tuba tugenda twala industry mu maaso twetaaga abantu abali professional mu kye bakola si bakubye mu bituli naye sirabawo kyamaanyi nnyo. I'll be honest with you. Tubeera abasinga ffenna abayimbi otulaba tuli ba drop out. Twetaaga abantu abasomako okulinga business. Abayimbi abasinga tuli ba drop out. Oba okitegeera twetagamu ku bantu abasoma ekyo. Oba ontese mukwando olinga finance nabisoma. Oba okitegeera bani anti obiraba. No ebyo tebikolaawo. Oba okitegeera muganda wange. Woba olonze omuntu mu finance yabisoma. Oba okitegeera sometimes tuva mu kumanaginga ebimu tulina kumanaginga amaka gaffe. Business eba business my brother. Oba okitegeera simunoseramu mulamwa. Oba okitegeera sibazalaye nezo ze facts zensobola bagamba sirawo kyamaanyi kuba tweronze finance minister security simanyi research abayimbi tuli lazy okitegeera ojja kuzuka sawa 10 abamu bakubwa. Oba okitegeera togenda kulwaninga association etwala abayimbi mbala buli wamu ekyo nkikugamba abayimbi tulina weaknesses zaffe kyovolaba you need a professional manager ng'oba tayimba nko azonga kyakola kitegeera. Oba okitegeera okulira wuma ne otaba muyimbi. Oba okitegeera as long as kyokola okitegeera hire people pay them bakole ekintu ekituufu otherwise tugenda kubeerawo omulala ajja gamba nze nyimbidde emyaka 3 kwasinze sebannonze naye atandika olutalo tuba tetulina gye tugenda my brother. Twogere kayimba gwakoze kapya kali katya mu bantu. Kayimba abantu bakareceivinze bulungi just lwakuba kayinamuuko yo steady kayinamuuko conflicts ezaalimuuko naye ne baza mukama nti twazisotinze. Akayimba ali omwana yali avayimba akayimba kake biki naye amazima yamaze n'agoogera. Babayita King Lion yagamba nti akayimba mwakabba yakateeka yeme mwabba bundize basize namulaze twagenze twalisolovize bannamateeka nenzijala ne proof alaga nti olimba nalukola 2020 nga talina proof era agenda kujja mawulire ku Monday akiri yalinga erinnya lyange. Ate yagamba nti n'ennyimba oluyimba walujjayo ne ku YouTube yaluzize no balujjeko strike gye luli ne wookebera ssaawa zino agenda banoonya akiri yalinga erinnya lyange. Yes wangi ssebo omutomeza ntya nedda oluyimba lwange nze nina ennyimba nga 3 mu studio so akuba luyimba lwa muntu era omwana agenda kujja abanoonya akiri yalinge yagamba mwatwala kolansi ye
yatwala ebintu byange oluyimba lwadde lwakubiri nga luyimba nate nno genda mu mateeka lwakubanza nale saala genda mu mawulire nga sinagenda mu mateeka agenda kujja mawulire yetonde akiryalinga erinnya lyange samufosi nze amazima agamanyi ne management yekimanyi naye ate bagambye nti wabakubirako essimu n'obagamba mutuule omuwa emitwalo 5 oluyimba luleke tisobola sasulira luyimba lwange no ye abadde alina okusasula naye twamusonyiye era kingilani yonna gyolina kusonyiye sikulinako obuzibu kasita okola bye twakkirizaganyizzaako mu agreement yesebo ate oluyimba lw'omuntu omulala balukuba strike ng'ate lulo ani sobola okuba nga osobola okukola oluyimba leero oba osobola okundikodinga leero n'ogamba eno song nagipublishinga ku Tuesday ne waba wagigwako nagipublishinga ku Monday n'agamba wabbye story yange oba kitegere bwekityo bwe kiri ne mubiri yesebo bagamba nti nno ne Twitter gye wateekayo yaliyo tweets nayo wagijjayo kuba nalaba byali bizija ku mulama sometimes woba oli focused sitaani asindika sitaani agezaako kudestructinga you have to remain focused ku kintu kyo nala nga nimubibayirako nnyo obudde nensigala nga mpika endongo yange amazima geeraze era oluyimba gye luli ku YouTube channel yange n'omwana agenda banoonya akiri yalinga erinnya lyange yesebo no sirina buzibu ekintu ekiraga nti oli wakabi nti olakyokola abantu bakyagala nga bakukoppa oba tolina kukoppa toli wakabi kazi abantu bwe bankoppa I have no problem because ye yali saala yange nange nda mbereko exemplary mu bantu oba kitegera